mukwano gwange oyo ng'akeera ku makya nga tandika wunyanga mufu kati omwami waabuukira nti waliwo ekitakola ki kitagatta era nze ne muganda we ffe bamutwala paka Masaka naye nga tugenda mu bbaasi ne baketi naye omuntu nga tali aba asisima biki kiddeko kuba kufa banne nga bwe babeera nga bisawa ababwatu era twagenda mu motoka tuli bwe tutumweyembeera naye nga takyasobola kutuula buli nnyingo nga naye nga munda mulimu bebe olwo mugenda Masaka kola ki olwo ye bukojjaawe mumutwale wa kojjaawe ebukojja gye baba bazaala maamawo omutwala ku bukojja basale ku magezi bitukoze eki bituyinze bagenda gye bagenda ne bamukolako neze kye nalaba banne mu ebintu bya ddala ze ku kye nalaba bakozesa enkoko yali nto naye kwega omuntu wali olwanyi banne sisimayina kumanya mukwano gwe bamutikkulako ekintu ng'amaanyi ge kiina tolaba nti alinga omulambo nga ebisaawa yeegolodde maaso ge gatambula gokka takyavaamu wadde ekigambo naye baalwanagana n'omusawo ng'olw'amaanyi agafunye ng'olina amaanyi ng'akwatikako era bambi ebintu bino eno story gye nnyumya ndaba ng'abantu bangi abafa olw'eddiini ennyingi ndaba ng'abantu bangi abafa olw'okugamba mbu si bya ddala bannange ba mikwano male kweyambula mbategeeze nti ebidagala bya ddala nze ku kyennalaba gali amaanyi abakongozi bonna abaali arawundi baakwata omuntu atya abakongozi be batya be bantu ba herepa ngera bw'olaba Asha mu kyaki Omukutu kwe tuli Tronazi Media tweyanze gabe kumira ku mukutu guno tubeebaza nnyo mwebali ddala kubeera nga mwekuumirako mwebali ate mwongere okubanga musubscribinga musharinge kona mukade bw'ofuna video gwe kona mukade akosobola okubanga buli kye tuteekayo ku Tronazi Media osobola kubanga okifuna tubagamba nti abaagala okulanga bizinesi zammwe mwenna kole mujje mulange naffe tojja kwejjusa tukomyewo nate nga ndi ne Nakagwa Fiona original names Anirule Gala Tata Danger nakunja kuba nfunayo erinnya eppya ayina omutwe ogumulinga poti abana balina comment neffe eba commentingako tuseka kagga ogisoma n'oseka nomala n'onyiiga naye nga mwasuze mutya mwasiibye mutya bakadama bange the one and only loved one in my heart salam aleish كيف حالك يا حبيبتي ناينغا أنا حبك أنتي مرة nayenga komyewo tuli naawe efe atatya Danger kankulabe comment section mugende muwulirize kayimba kanvaako tonneesipaata waba muyitaani oyo omuyimbi mugende munveeko temunneesipaata sibafaanana why sooka oleke kokoona ki ekyo sibafaanana mbagamba manyi ku TikTok kuno tulinako abantu nga bo bazaalibwa n'enge oba ku social media bazaalibwa n'enge bw'alaba omuntu ng'alina otumwa tuli sekise nga tandika mbu oyina ekimwa otumwa tumukubye bw'alaba nga osmiling kaneno kachiki kano ne kambuka agamba mpumulaba abutama alinga talina mannyo mu kamwa mubadde mukimanyi nti buneeno it's a part of beauty
buno obubakko it's a part of beauty. Mama ngeje wegalide banabula babu yes this one babu kola plastic surgery omuntu obufuna oba mbadete mukimanyi gwe kuba mwaka fana yinga sibulina nali nyumye kweli banga bagambe gundi yakoze plastic surgery yemimwa oha bugi why not ebadi black yakola enyindo ye yali bweto go mujjukirira walinga ali mukomera bawere nemba n'omuzungu emimwa enyindo ye n'emimwa byali bwebito waliwo ne Debbie mami Debbie simanyi oba ayina ekintu ekiri original ku mubiri gwe amannyo manyi abazungu baagala nnyo tunyo tubanga twa squirrel oba emmese tubawetiti batwagala nnyo amabeere naye ng'ekindeese olwaleero soka enyimbemu akayimba. There ain't no gold in this river that I can bring myself. Naenga. Kamayimbire yakalala. Kamayimbire by the way, kansoke mpise wakalango kange. Bampita Fiona Nabatanzi 77 on my TikTok page. Go inaliyo ngo ina talent. Ngokugula oluyimba kwa bbeeyi kwoyo omuntu ow'amaanyi kati nga ono yagala modra kuwandiikireyo tojja kusobola mu affordinga. Kati nze ndi affordable. Oje on contacting kuwandikireyo akayimba ogenda otuke mu kirooto kyo manyi notuka mu oyimba wandika nyimba kikaaki right aba wandika each song ne kadongo kama mwandika kadongo kama I can try nenga passion yange teri eyo nawandika yakayimba bakayita naloko senge ebintu byensi bintabi nakoye bakatonda abo mu bitanda bebakweka balinganga ababbi jagala ababajje yabo tubalabe eyo musabe wakutte zikiza nayenga before that is my before nga cyali mulokole kati si cyali mulokole ene katunda akagala konako ekyakujja mu bulokole kiki twakola ddeyo gundi not so twakola ddeyo interview negwa bagira nakowa obummodi bwankooya nyenga enyimba eziri written weziri obadde kuki oba oyagala kuwandiikira refresh I can do it for you ku bbeeyi rais okay kiki ekikuyimbisiza kali akayimba kaliwa akasoose kensoose ebeera check 1 to my check go easy on me we bakayita easy on me by Adele abampala n'abagwa ensimbu sibagala bamere mbalabe ne mumanyi nti wano tetuli mu lutalo simanyi oba ndi safe munyambe munfunire security ne wano wetuli mu lutalo kuba tewali oluyimba lwafulumye olulina kye lwogamba nti kirungi abampala n'abagwa ensimbu naye nga ku mulamwa abantu mmwe abaami n'abakyala mulekerawo okwefuula nti mumanyi abantu olwo yeefudde akumanyi waliwo eyeefudde amanyi naye ng'ali mistaken kati bonna kambagatte wamu kuba beefuula abatumanyi kambakube kakota kubanga as I speak nze ku myaka gy'obutategeera bangamba banzaalira Bugerere kitegeezo navaayo nga siinaayo memory kuba nali sitegeera jjajjaffe n'agula migadde kigoogwa yagala nkulaga epatanizi z'omuntu akula atya na bitundu kimwawanga like ebimuraising otuuka gw'omulabe ayasama nga toyi y'enkoma leero obusungu bwereere naye mukagumire kali ku original
teri atanyiiga. Nenkulira emigadde kati nze migadde gwe mmanyi kigoogwa matuggaawo. Someddewo time neetuuka nendokoka nenkeera ku makya nempererwako abazungu awo nenva emigadde nenzirekawo empi nga wakayisa Tick Hotel kukwera awo kalina eri emabega nakulira mu bagagga so temunsumbuwa ennaku nnina ntono. Genda mu maaso. Nembeerako esseeta. Ebyo ebyalo tuli mu bimeka? Biwerako. Genda mu maaso. Nembeerako esseeta awo ne waggwa nembeerako ennateete. Olwo nankyali mu custody y'abazadde sinnafuuka muntu. Nembeerako mu ndeba. Nembeerako ekatwe. Nembeerako ebwayise. Mu katoogo. Bwayise ono yennyini. Bwayise kamalimali. Aye wabanga swimming pool ng'enkuba etonnye. So you people, you don't know us. Tobadde omanyi nti eyo yonna nabeerayo. Ate okufaanana si Luganda. You get. Kakati kwebyo ebitundu wenna yeefuula mmanyi omanyidde mu kitundu ki. Gwe yeefuula mmanyi nti omanyi buli kinkwatako. Olina osooka ofune omuntu from Bugerere, ofuneyo omulala from Migadde, ofune omulala from Kawempe Nateete. Omatchinge stories kwatagane. So temutumanyi temutwesibaako. Ofune ow'omu Ndeeba, ofune ogatta story entuufu. Ky'omanyiiko ekitono. Ky'omanyi tomanyi bingi teweefuula Yesu Kristo ne Mother Mary. Kati omuntu aba akulidde kitegeeza omutwe guno guba gujjudde tuyinge tuwunamidde. Bw'olaba nga nsirise manya bingi bye mpunamidde. Are you getting my point? Tosobola collecting abantu okuva mu bitundu bye nabeeramu bakuwa information about me. So bwe mutulaba ku interview zino temulowooza mbu mutumanyi. Waliyo Fiona oli owa 14 years, waliwo owa 17, in fact ntandikidde nawala, waliwo oli owa 3 ku 2 years. Nga tanabana kuzaalibwa nga nayesanga ng'ali mu kitundu. Yes. Kakati nga tonnayasamana by'otamanyi, lwaki tosooka kwebuuza? In fact sometimes abamu buli bafumbo. Sooka weebuuza ekyakujja kukwoza panti za bbaawo. Oddemu weebuuza ekyakujja kukuboobereza omusajja ali eminwe egikalubanga emisumaali. Olyoke obambire munno ng'oyingirira ebitakukwatako. Lunaggwa. Mugenda kunfuna bulungi. Batandise akaliro kasituka. Gwe atalina lukusa lwonna nti oba wandiisaako oba wansuza tolina lukusa lwasama. Kano kagatto. Tewansasulira ku fees mu kusoma. Tewannyambako mu bulwadde oba nga nkulu oba ki. Sirisa ekimwa. Gwe atamanyi bufumbo bwange bwafa buta na bwafa ddi. Lekerawo okwasama nze oyo mbumanyi kyali bwe kiti. Weebale kufuuka muko oba nnyazaala oba ssenga. Anti munne ebyo n'obimanyi. Bwafa butya bwafa ddi kyo ekyabutta. Weefudda mmanyi ate toli mmange. Njagala obbategeeza bakyala bannange. Nze mu myaka 10 emabega nali sobola tuula mu kamera. Nimbaako kyenjugira. Kati ndi ku talking therapy yange munja Samira. Ndi mu kuwona kyova olaba nnyirira. Waliwo yaŋŋambye embwa oyagala nnyo okulya osinga ekirala. Singa buli alya yagejja, singa ensi yonna tetukyagyamu. Singa buli alya yagejja kwewa mirembe kati ndi mu kuwona. Ndi mu kuwona buli wenjogera ekintu kwega nkyogera nseka with a confidence because kyayita tekikyankosa wabula I share
gwali eyo kwegambe ye healing process yo kituufu omuntu atayogedde kimuluma afa bubi olaba n'omuntu agenda okufaga bannaye mumpitire gundi anyoya akagato gwe katuuse gundi no nkyogera worldwide yenna amanyi Oluganda akitegeere temutumanyi agogo ge mazima temutumanyi omuntu alina ofumbirwa emirundi gyonna gy'ayagadde paka waafuna omusajja amutuufu amuwa emirembe amutegeera naye gwategeera bw'onsangako ebwayise nga ndi mufumbo era n'osanga enakasongola nga ndi mufumbo tonja samira sooka ompite ombuuze onzigyeko information ogende oyite n'omwami gwe nali nafumbirwa naye omuggyeko naye tokkiriza muntu eyo kuwa byabeeko amawulire gakuwa nga tegalina mutwe nashi namagulu kyoba omanyi abantu omuntu azaalibwa ng'alinga miliki kyova olabira tuzaalibwa na miliki teeth tuzaalibwa ne miliki teeth tegabaako kacyafu you get my point nze mpulira okitegeera tugenda twonooneka mpola omuntu mubi omuntu yafula munne teriyo omuntu azaalibwa nga omutima muvundu teriyo azaalibwa nga mulogo teriyo byonna tubiyigira kuno ku planet earth because of some n'ebyokubba abasajja b'abannammwe byonna mubiyigira kuno abasajja bababbira ddala kati bobba owange onsanga ndi fala nga sibbangako naye bobba owange kincreatingamu gurume heart neŋŋamba okay kunsi tekukyali kusaagisa nange nno n'ow'omuntu okwesasuza okwesasuza ensi yonna yonna yakwesasuza bwe bakubbako owuwo nga nawe okera ku makya ng'ogamba kale ng'obaako gw'obaza owa neighbor oba owa landlord ng'omutegula kuba naye baakutegula omuntu akeera ku makya n'asiga ekibi lwaki osuubira nti tugenda kukungula ekirungi nze nina obufumbo bwa mukwano gwange gwe nasoma naye natuka ofumbirwa yansooka naye nabeerawo n'endaba buli kimu yafumbirwa nga kyekika ky'omukazi bano be bayita ab'empisa tayomba nga newakeera ku makya n'okyala nagaba naye emmere esiridde nze nfudde nga n'ekyokusiiriiza emmere kimuteeka ku ki ku bunkenke banne dadi agenda girya atya ng'ewunya nga wagenda sooka agula eminwe gy'emmeka ebiseera ebyo nga abantu balya na mmere ya nnusu 3 asooka asobole okufumba endala y'omwami ebiseera ebyo nga basajja baleka 13 nga nnyingi 26 22 12 mu 12 mu 12 gumu okweyongera galeka 13 naye ng'omukazi asevinga ekinene fire yali wa 25 kagamba omwami ng'amuwa ekitiibwa nga kyekyo nga be bano afumba amazzi n'agakoomeranga nga ensuwa egawunya akawoowo ng'ate gookya agatababula n'akwata akatawulo nti ebiseera bya buzigo ateekako akatawulo yasooka mu kiigo omwami n'alyoka agoberera njagala okukulaga omukyala wa leero engeri gy'akyuse si bwe yali omukyala oyo mukwano gwange nga beebo omwami w'amalo n'aba ye avaayo buvi abirekayo nga bwe babimutwaliddeyo n'abisitula n'abireeta omukyala n'addayo n'abinonayo tambi omwami bwadda ng'amuteeka obugere mu bbaafu ng'abunyigaanyiga akooye nga rove eri rove bambi eri mu bungi obutabalika so mukwano gwawe byonna nali ngambi kuba was my best infakiti nakati era ye best wange saafuna mikwano mirala nga nkuzi omukyalo oyo nga be bano fukaminga ne waabakusa omanyi kanakemba ka iziti Sebbale ani oyo eyayimba nti ow'ekibuga oba atazirina asuza lupiiya buli essimu yavuganga ogikwata yasookanga kufukamira wangi dadi ye yali mukwano gwange oli tatambula bamuleka waka bamusanga waka
omwami yamugamba ne lwaki totandika okukola atandika okukola kolera eyo nakasero nga tunda mazzi ga tap nafuna olubuto lwabeze emyezi 6 namusitopinga namugamba dawaka naye nze yali besti woli omwami oyo yampisamu eggaali nankwana nemugaana ntandika distancing okukyala nogamba bino ebyokusombera amazzi natandika okuŋŋamba mukyala wange yantama nze bannaye gwe nkwegomba olwo nga yamutama fukamira nnyo ne bannange afiya mmeni mukwano mwetye nammwe mwetyemukko friend wange yabeerangako ne baganda be mu bamama abato kale yali breadwinner ewaka nga byavudde eri tukirawo byavudde eri atukirawo nayisa mu mukwano like mama omuto mwana we naye myaka under age nasigala mama asigala mama abamugandawo mama wo omuto mwana gwazadde yes kati time etuuka yanga maamu yennyini mu lubirizi lwa maama we yennyini biologically najjako ewaka kyala ngali myaka egitaswaza kuba bastopinga bano abazadde abakulu nti wayo abanyazaala mu Buganda wadde muto naye abatatiisa emizizo giba mitonotono naye namisamu eggaali naye oyo tetwakakasa oba yali oba teyalya abantu abasirise baki bazibu kwegamba yatuuka time nga naawe mukwano gw'omuntu oba gwe amuyita muwala mama w'omuto oba gwe sisita we mu maama omulala nga okwatibwa oyo ekitiibwa okitegeera nga ne bw'aba omwami avudde safaali n'aleeta obudomola bw'amata ne weziba 8 afuluma n'akoma essigiri n'asula nga akatokosezza ennyama n'asula nga agikaliridde etokoseeko teyonooneka oba onfuna bambi ng'ayagala omwami ng'ayagala bbaawe ng'amuwa ekitiibwa tunyumya ebintu bino abavuma ne bavuma naye mukwano waliwo abantu abali eyo nga byonna bikoze ng'atuuse okugamba nti wannyewaao nze ngenze kati nkola binnyumira ng'akooye ng'ekkonda ly'ayina kuno lisobola n'okutuga omuntu lyalinawa ekkonda ly'ayina ku mutima oba okitegeera obufumbo bwe butoyo bwajja bwonooneka bukedde ku makya mukwano gwange agenze ewaabwe ekusaidi ya maama we Masaka okuzaala nze saamanya nti yagenda nzija nzunga nalaba awaka nga waggule ne muyita gundi nga ndabayo amagulu amanene naye nga siga mukwano gwange muntu ng'ayina entumbwe kateni nga teyatuuka wansi olaba space nakola bwenti gundi ndaba atakolaki tanziramu nenkutamira ddala olwayangera entumbwe ennene kyenava ngenda ewa muganda we yali ku kitundu okwo ne mugamba ye amagundi yalagawa ng'ewaka gwendabayo simutegedde kati ate obusungu bwamukwata yajja buzi kukuba kateni paka mu nju ng'asangayo omukyalo omulala naye weewuunya oli yali agenze kukola ki kuzaala agamba talina bugumiikiriza ddala nga mu nju mwennyini mwoleesa omuntu nga yawuukuuka era sisita wooli yali mukulu w'ono mukwano gwange yakola olutalo ne balwanirayo teyasirika n'akubirawo essimu nga ze saayogera n'olikuwa nalaba nga situation gy'ali mutajja kukola ki naye sisita w'ono kubibalansinga fit ajja kunyiiga ono yagamba munnaye totumanyirira oli yali asulirira balinze bisa kumuluma ono mukulu we namugamba nze kyendabyewo sikirabanga n'okussa sissa zaali ndowooza musanga 12 zagenda owera nnyo ez'ekiro ng'ono atuuse e Kampala yagenda okuzaala ng'atuuse kuga mirembe tayina takirabanga kiki ekyo obufumbo butabuka kati njagala okukulaga nti beewasa ng'alina omukwano mungi eri bba amabala gatandika ddi okujjamu olwo olugoye lwe kyentegeeza ku mutima gwe atandika ddi okufuna ago amabala amabi
amabi mpola mpola gagenda gakula ng'akomawo simanyi babimala bitawa bulanzi saabiyingiramu baguma ng'azaala yaddayo bambi n'azaala n'akomawo abasajja kakati awo obusimu we butandikira bwe nayogerako luli komyewo zaala omuntu tali kyekimu obusimu buvuga ofuna abantu abajja new faces zijja ewaka mbu gyebaleko nnyaba omwami wa wano waali bakuyita mukozi yamuno etaliyo tuweka nnamba ke olwo aba ategedde nti nalabika mukazi we tukole bwe tuti kakati one day one time tuba tuli mu nnyumba mukyaliddeko bwannakawere nga bakonkona yaŋŋamba fyonna nziguliraawo olabaani nfuluma nga ndaba sheedi yonna ejjuddeko abantu bayitirivu baze kulaba munakawere konze omwami wa wano waali nga nyingiranga ŋŋamba gundi ndaba abantu bangi bagee baagala mwami wa wano kumbe omuwala gwe nalaba luli yafuna olubuto ku olwo abamuwerekedde famire emuleese oli nno nakawere famire ye emutabukidde abaleese we yalufunira mulimu omukyala nakawere bali baze kuwamba maka bazze ababuulira akawonvu n'akagga byatandika bite sebo omwami yasootinga ensonga ze mukwano gwange teyafuluma yasootinga ensonga ze yalimu yafuluma fena tusigala omwo tuli ku ssanyu lya mwana yamaliriza ensonga bala basuubiza ki wabula nze baŋŋamba mbu baagala abakolereddeeka yali mu bya fanica zenafuluma kikibuzewo ki aŋŋamba mbu twali twagala gyo sikyatukolereddeeka meaning baamanya nti mu nju waliyo ki omukyala ate kakati oli yamutwala misinde ng'amaliriza nsonga ze ng'abeerawo nga babeerawo omwana ng'akula kyali mu bulamu bwa mukwano gwange mbimanya byonna ng'afuna olubuto olulala teyasiba mu obukaka mu bambi teyasigenda binyumya nti omwaka ngunyumye nga mwaka omwana yali wa myaka 4 ne bamuzzaako olubuto olulala kati olubuto olulala lwali lwa myezi 3 nga n'oli yazaala jukira yazaala kati eddogo litandika olubuto lwali lwa myezi egi batandika asesema bwasesema ne tugamba embuto omanyi omuntu ng'anaakutta akeera ku makya n'ayita mu mpewo z'ewammwe n'akuloga nga buli gy'ogenda bagamba mpewo zo obwavu nga banneebunzita bagamba mpewo zo kati n'oli bwe tebaamukola lubuto naawe lwe lumusesemye mukwano olubuto lwafuuka olubuto yatuuka nga talya tanywa naye ng'ate asesema omugamba olubuto lutabuse twagenda okulaba omuntu eyali mu kiro eziwera 7 ng'ali mu 44 anamunya ng'okufuna otulo balina omusibamu essuuka olubuto ne lweyawula naye jjukira mulimu omwana ne lweyawula piisi 2 asobole okussa kubanga yali talya nga tanywa bannaaye nekituyitirirako era sijja kulimba RIP omwana oyo yafa bamutwala gye bamutwala mu by'ekiganda ne bawonya naye jjukira bwe bawugula eddogo lidda ebbali ne likuvaako ggwe naye lisobola olinda omwana oyo bino bya ddala ne bagamba tosobola kugenda ku musawo tosobola kuloga nga tebakuloze tosobola yiga bintu ebyo nga tofunye muntu akusindikiriza omusajja yagamba wategedde wali ababeere ne babuuza gwe wategedde tebakuloga twagenze ku basawo ne tutegeera nti mutuloga lwansonga twabuna amalwaliro gonna yali mukwano gwange ne gaggwaayo tebalaba bulwadde nga n'omwana tebakakasa nti munda mulamu olw'ensonga gye yalinga ŋŋamba sibe munyweze ng'ekyo olina okukola bw'otasiba tassa olina okumala okumusiba omunyweza lyokassa mu lubuto
aliokasse naye abaloga tugenda okulaba gatandise owunya omanyi omulambo like ngo omulambo gulimu 1 day oba 2 days ngeje gwagunyamu simanyi oba wali okirabyeko mmwe naye bw'obanga wali ofiiriddwa ku muntu oba n'ogenda kubafiirwa nga bagugololedde awo empunya yaagwo ng'awunyanga dead body bwenzi naye nga musajja njagala kwegosanga omukazi ng'ayogera sitagana nti ng'oyassaamu omuvuma naye tomanyi munnaaye kati ng'oyo omukwano gwange byonna abiyitamu lwa musajja naye abadde faithful tayendangako omusajja we gwalabanga Katonda gwalabanga buli kimu munaye mukwano gwange oyo bwe byagaana ekituufu endwadde yonna yonna gwandaba bw'ogendanga mu kizungu ne bigaana buli bakugu ne babaleeta ne bigaana mukwano weeyambe ne woba oli masheeka otya nina sheeke gwe nalaba yakeera bamusiigidde amazambi ye pupu ku ddirisa mukazi we ng'amuyita amugamba bannange oba bino biki olwabikwataba omukono ne gukola ki naye teyatugambako nti yagenze mu muzikiti ne bamuwonya yagamba waliwo seega wange yampadde eddagala lye lyawonya lyali ttalo nga balisiize mu bbi ne bamumaala we bati ku ddirisa yeefudde maseeko ow'ettabbumbu abisiimuula obisiimuula oggo wabitadde eddagala gyeriri baddiya baddalingi kagamba eddogo lyotegeeza gyeriri lyaddala era n'ab'amateeka baleme kwekubya yaka bakkirize eyo kesi bagibikkule like fayiro ekkirizibwe tebakkiriza era bw'ogamba mbu bankubya amayembe ne woba weesambagalira wali oli bwoti bw'oyogera bitakwataga bagamba bamutwale ebutabika mentally is not okay ante teeka terikkiriza naye balikole kubanga nabo babaloga golowooza ofuna ago amayinja byangu oba buli agenda e Somalia bagamba abamaze kuba mundu eriyo abagendayo nga bakiringa bukirinzi bakwata bukwasi bu maapu ne bagamba kati abayekera bali wano nga ekyo n'avaayo ne bamutikkira mbu ava Somalia mu lutalo naye nga tagenzeeko wadde Tronazmart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronazmart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronazmart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko kwano gwange oyo ng'akeera ku makya nga tandika wunyanga mufu kati omwami waabuukira nti waliwo ekitakola ki kitagatta era nze ne muganda yeffe bamutwala paka Masaka naye nga tugenda mu bbaasi ne baketi naye omuntu nga tali aba asisima biki kiddeko kuba kufa banne nga yebisaba bera nga bisawa ababwatu era twagenda mu motoka atuli bwetu tumweyembeera naye nga takyasobola kutuula buli nnyingo nga naye nga munda mulimu bebe olwo mugenda Masaka kola ki olwo ye bukojjaawe mumutwale wa kojjaawe ebukojja gye baba bazaala maamawo omutwala ku bukojja basale ku magezi bitukoze eki bituyinze bagenda gye bagenda ne bamukolako neze kye nalaba banne mu ebintu bya ddala ze ku kye nalaba bakozesa enkoko yali nto naye kwega omuntu wali olwanyi banne sisimayina kumanya
mukono gwe bamutikkulako ekintu ng'amaanyi ge kiina tolaba nti alinga omulambo nga busaaba yeegolodde maaso ge gatambula gokka takyavaamu wadde ekigambo naye baalwanagana n'omusawo ng'olw'amaanyi agafunye ng'olina amaanyi ng'akwatikako era bambi ebintu bino eno story gyennyumya ndaba ng'abantu bangi abafa olw'eddiini ennyingi ndaba ng'abantu bangi abafa olw'okugamba mbu si bya ddala bannange ba mikwano male kweyambula mbategeeze nti ebidagala bya ddala nze ku kyennalaba gali amaanyi abakongozi bonna abaali arawundi baakwata omuntu atya abakongozi be batya be bantu ba herepa ngera bolaba Asha mu church nibakimutikata ate bakimutikulako n'abanga omuntu oba maze emyezi mu koma nga talina wadde olingo nga kimuvuddeko asooka afaamu yazuukira buzuukizi kati ekyo ne kivaawo n'abeera okke n'addayo ne Kampala bwe lwakula n'addayo n'azaala naye omwana baamuzaala bulungi ne basiba akalira akazi bakamanyi ekintu ekikundi kukundi basiba akalira naye nga kabira katonnya omusaayi ne bongera ne basiba nga wa mwana yatonnya omusaayi mu katuli katya paka bwe yafa waba amudduse Masaka ewakatwire emisuwa ne gibula azinyi basapotingeko bamuwa omusaayi emisuwa gyabula omwana yatonnya buli bakasiba balowooza kanywedde okumujja mu bugoye obulala bamubikke bagenda mubikkulako nga kitaba kya musaayi tugambe lyava ku mukulu nelidda ku muto kyemaye oba tofunye musawo alikwata n'abaako waalinywereza lyo lidda ebbali ne lirinda omwana kabebi gaalo mukwano kaagenda kwekati we kaayita kitalo nnyo kati njagala ombuulire first born ebyaliwo obitegedde second born we agendedde mu lugezigezi ku bigundi by'ataakola omusajja oyo ayinza okuddiza omuwala oyo omwana oyo okumujja ekkonda liri ku mutima ekisoboka yali Kampala omaze okufiirwa omuntu akkubidde yeewaanye ani olya yajja nga yagala ddeeka bakyala bajja ate n'ab'enjawulo naye nga kivaako ki balina engeri gye bakubamu obukule ali twali omuzaala musika webale nnyo banzaala nze bampitako omusika mbimanyi bigende byakavuna omweto obukulumu bwagala mmwe abasika naye kwegamba babanga bakutisse zibbomu buno bumiigi obweteka lwaki abakyala kibasumbuwa ky'obusika balowooza obusika buli muki obusika wano mu Uganda ndowooza Obuganda bulina ovvayo bukirambike nti omusika alina kukuuma bya mugenzi si kubigaba si kubitunda wabula obeera mu kifaananyi ky'oli kati ensonga lwaki n'okulambika nga oli bwe yali nga alambika banno kati bano kye batategeera bo bamanyi obusika buba bugagga nti ofunye tunda buli kiramu n'ekifu bitunde n'ebijja tundiramu okole famire eyiyo eno ey'ekika kyo gyekutuleko bwe busiro obumba tutto obubasumbuwa abakazi njagala omwana wange asike kasita ddadi yazaala omusika ye mwana wange waakali abeewammwe ku mulamwa olwo oli amaze okuzaala omwana agenze akomyewo waka naye ng'ali kyekimu yasooka n'abeera nga mentally eyonoonese psychological omutwe gufu kwegamba nga yavaako naye mumanyi kitwala bbanga ki omuntu okuvaayo eyo obanga baneeno abafa beebase anti oba olaba naye nga tosobola situka nga tosobola kusituka naye buli kimu oba okiraba naye nga tosobola kusitula mukono wadde onnyeenya omumwa nga maaso gokka oba onfuna nkufunye omwana agenze
stiro chali mbufumbo bwe bumwe obuzadde leenya ofumba oyoza olabirira omwami wo akati baba wanga oyo yatandikira mukwano gwange oyo we yafiira omutima love nefa n'abeera mu makoomo lwa mwana we nga takyali wabula ng'ayagala yesasuze ekyati anti bwakya ku makya oli gw'otegedde eyazaala n'amuweereza omwana amuleeta ono amulere anti yali mu maka akajanja kabakazi amulerere omwana teyamugaanira naye yabeera naye njagala nkulage akamanyiiro kegamba akanyampya mayute n'abeera naye tuba tuli awo nga bapya babiri bayingiddewo beewandegeya nabaleeta baana bagala friend bazze waka bannanga abakazi baavuma ku mukwano gwange ya rabbi oba omusajja alekanga ssimu oba yeyaba wange ennamba simanyi naye omuntu akuvumangako n'atakulangira kyamunda jjukira naawe yakukwanako n'akugamba omukyalo no nga bwaliki kitegeeza kireka gwalinga muze kyekyo bannange asooka kufiisa mukyala mu buwombeefu bane Uganda kyolo mu buwombeefu obungi nze okwagala tekikwetagisa gwe kutandika kuvumirira gw'olina waka nze okwagala tekikwetagisa tandika kunsomera buli kimu nga bumuli bwatawooma nga bwatamwa byenkwawa nga bwatamwa bino ebyokubbirikuuku awunye enkwa tekikwetagisa kuba tebaamukukaka wamwerondera olaba bw'oba oyagala nze tewetaga kunyumya kwoli gwe nyumya ebibi ebikukwatako nze nja kukwagala bwe nnaaba nsiimye bwe nnaaba sisiimye nze ate omusajja nsomera mukazi we tetusobola kukwatagana bwetuba nga tuli ku deeti nsituka n'enkuviira or else nembeerawo nga nkukeneka bukenesi kubanga oba toyina magezi mba mmanya nange ogenda kunsensula bwotyo after yenkola after gikondomu niiko ogenda kunsensula ng'oyo olaba osensula w'abaana wemuvudde wala gikondomu niika kitegeeza yerogi okusiriikirira okwo nze nnina obulumi tolina nakyo ŋŋamba mukwano gwange oyo yatoba n'obufumbo ate ali mu myaka ndowooza 17 ali mu bufumbo afumbye omusajja y'omu naye kyenyinza okugamba nti yatuuka n'atabuka omusajja we yawummulira ate we yatabukira mu kkubo lye limu agamba producer oli wanze jangu nkoleko n'agamba kiki ekiyinza oluluma omusajja ono nga nsanze nga kiki ekiyinza ofikisinga kirozi z'obulumi ze nnina ku mutima nga nsanze ne MC w'Emagombe kansange ne MC w'Emagombe muzaalemu n'omwana kyova abagamba omukazi waba akola revenge ne Katonda yeekweka omuntu agenda akola ky'abakazi ate nnyongera okukujjukiza mukwano gwange akyali mu bufumbo n'omwana atali wa musajja aye n'omusajja akimanyi kirabika naye yatuuka n'agamba mu butuufu amaziba gali nti nkigwanidde nakkiriza mukola ebibi nammwe ne mutuuka ne mugana naye nkoze ebibi nkoze ebibi zezo revenge z'abakyala mubeegendereze nnyo gwe munyiizi kola obusa bwonna obumaleyo obw'ente obw'embuzi obwa pusi obw'embwa obw'enkoko you will tell me you will let me know what really happened in your marriage. Gwe omukazi n'agamba nti kati kaŋŋende we MC Magombe uzalemu n'omwana
nga takakiddwa mu kwagala okungi nze nadde nnyumi nabagamba juzi nti ze nagenda bugenzi mu kiraabu kulumyamu awulye bwe kiruma nawunziko oluba sikoze ki toyina sigaaya kwegamba yonna nze mba mpulira obusungu naye ekibuuzo kiri nti oyina akagundi kamu nina kamu oyina omutima gumu nina gumu njagala ombuulire enjawulo okukeera ku makya n'ondiisa nga mbeera mu makaago nayina amaka g'ewaffe gwe waazijja ewaffe ondeeta ewuwo ondabirire omanyi tubagamba nnyo nti bannange okubeera nga ndi mukyalawo gwe ndi wansi wo tekitegeeza mbu gwe olina olukusa olwenda ng'enkoko oba ng'embwa biba binnuma nga ggwe bwe kikuluma nga nkikoze ate nze kinnuma nnyo 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 oba munfuna njagala abasajja ab'omulembe guno n'ogwaggwa na biki mutegere ekintu kimu abakazi si bisenge they exist fact n'ekisenge kyexistinga ate you never know kiwulira n'owulira lwakuba tekisobola kwogera ffe tetuli ziddole tetuli robots nti bakyusa chips mu mitwe nazitekamu ebintu ebirala kyokola kyoba ontendese simanyi lwaki wenkera ku makya nenkumeekera oyasama gwansoza gwampe obadde okimanyi nti waliwo amaka waneeno ng'abakazi be baliisa abasajja naye kitegeeza nti alina leeta basajja mu nju bw'olwokuba yaliisa omusajja nga mmwe we mubikola essimu neebanga terina kkomo nnyumirwa nnyo omusajja ayenda with a principle agambirawo omukazi nina omukyala wange togezanga tokiroozanga nako nonkubira ekiro nti ye ssebo ekyokubiri linda ssimu yange toyina lukusa lunkubira kubanze ssaawa anytime mba ne mukazi wange basajjamwe big up to you naye muziringiti gwakwana ng'okwanya mukazi wowe waka nga we yakutama nga bwawunya akamwa simanyi yakutama takusikiriza olinga ekiku you are like a bed bag kubanga totegeera onnuma ate tosobola kuvaawo owunzika nkunyize n'olwala n'enkutta akategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi mulinga ebiku oba ompita emabega ate nga nkumanyi nga nsobola okukunyiga n'ofa naye nga weefudde owakatawaana oli mugezi oba nfuna Mr. Tronazi nkufunye ekyokubiri omukazi tasonyiwa naye n'omukazi agenda n'ayenda n'akomawo n'akuzaalira n'omwana nga si wuwo ng'ate akimanyi naye abeera si mwangu aba yafuuse olwo lwe luwombo aba afuuse engo oba walunoonya kati baba balukuleetedde nga lulimu ebijanjaalo birimu kasooli mulimu enkoko buli kimu pizza byonna nga bisabike mpozi ebijanjaalo bwe bafumba ebijanjaalo ne kasooli ow'empeke ye nnyoya baliyita nnyoya ne bayiwamu ne butto obutungulu baba kusabikidde gwe kyoba omanya gwe musajja gwali eyo ng'okola obuso obwo one time emmeeza zidda gy'oli ate oli lumwa n'ogendako ne mwekizayiro ng'oli butabika watabuka omutwe omukazi mulaba abo abasajja abakera ku makya ne bakebeza ddeni ez'abaana nga bonna si baabwe obadde mukimanyi nti sometimes ziba revenge ng'alinamu omwana oyo yaba yasooka nga tonnayonoona mutima gwa mukazi oyo n'atandika naganjagala buke ng'aweeredde batali babe kubanga mutwonoona omutima obulamu bwaffe bwonna ne bufa olinga agamba mbu kati ffenna tugende tukebeza abaana tulabe temukebeza tukole tutya bw'oba omanyi olina kyewali okoze ekibi bakukwatako n'omukazi mu buliri n'owuttula omukazi okubula okumugyamu amaaso nga bino wizo if you can't chosen back you wizo him byaddala wadde mukimanyi nti wizo okutomerwa mukazi wo mmutomerwa nze tekyampisa bulungi naye kyenjagala okugamba nti nze bwe nnyiiga akalowooza obulungi sikalina ekyo ne taata w'abaana akimanyi sirowooza bulungi musobokera ku makya ne muzimba ennyumba nga muli bameka
both of you mwa contributing 50-50 nayo jikubenda birwamu nga nyize n'embyo saya sebyo wadde dakiika netugula ebikopo ebyebbeeyi ne kabada obikubaako bobyasa ekirimu ate era abakyala ababikuba mbatumiddeko obusajja bugera ne bwejaka mbu muno munju oyinamu kiki weerabidde nti effort yange ey'okulya akawunga ne mukene okundekera 3,000 zo zimmale ziba tezimala naye mba njagala ggwe ofune ky'ofiisi otegekere future yaffe anti bulijjo mubuuza batugattako ki tubagattako ki omukazi otuule ewaka nga tosobola spendinga za dobbi nga yagukola dobbi bw'oba ogira wa dobbi omwaka oba mu sente mmeka tezigula poloti ne gizimba ng'oyoleza wa dobbi kwaffe tumanyi nti ebisajja ebimu tebaabikuza byekuza tekisobola kwoza tekisobola kweyoleza ngatto wadde akatambaala akakwata mu ngalo obusungu obwo bwonna buva kubba wa mukwano gwo abantu tuyiga by experience n'abantu betuliraanye emikono gye tukuze nabo ne baganda baffe osobola oyigira obadde okimanyi nti eriyo omuntu asobola okukola nagamba ebikazi nkwagala naye nze abakazi bantama babbulaza wange nga yekkonda lyalina ku bakazi lya muganda kati nze bingi byenda byenye kukweterayo story emwemu nze ndabe ku bantu abakazi abo boolaba bafa olw'obwenzi bw'abasajja naye ng'oba kiki n'abasajja bafa olw'obwenzi bw'abakazi osobola oteekawo boundary gamba oli omuntu nti nnina omukazi naawe omusajja gamba omukazi omusajja oyo bwakukwana nti waaye ndina bbaawa njagala ombuulireyo gwe wali owuliddeyo keesi mmeka nga omusajja gwenjagadde mbu yazza amanyiira gwe nga mmwe mukola akimbulire nti naye nkiwulidde nako nga omukazi nyenze ng'oli omusajja yamanyiira gwe mbu onveeko anjagala tubalabye nga bajja ne mu maka si waliwo ebintu ebitakola mawulire tebiri komoni kubanga omukazi asobola okwendera emyaka 2 nga bukyomuwasaaye kuva wamuwasa naye nga tomanyi tubamanyi musiibula n'okusiibula nga mujja waka nga tomanyi lwansonga twenda na kitiibwa so singa mmwe abenda ng'enkoko oba bagiraba oba tebagiraba oba bagiraba oba tebagiraba oba bagiraba oba tebagiraba obuzibu bwa kusammula uditereza kamera nsembereke ebbali kubanga ekiddako luyi ndetse bajja kunkubira bwere oba kitegeera omukazi wakeera ku makya n'ayenda live ng'alaze just no eyo revenge ate bajjawo ng'eri mu package ne bw'ofuwa revenge nga n'ofunirayo obulwadde teri mukazi akola nsobi ekyotegeeza agenda n'akebeza omuntu namugamba omusajja namugamba twambale namugamba akateeke wali babutunda mu pharmacy omutwalo gumu oba 15,000 akayiso obiso bujja 2 mubaamu amazzi mubaamu ne strips akukebeza omukazi tasobola kola revenge nga teri planned gw'olina nsonga olina bukakafu kintu bw'omukebedde essaawa zino nti kituufu mulamu bw'oba okakasa nti katonda yasalawo nti accident egudde mu taxi ennamba mufuddemu omu ki ekikuletera olowooza mbu omuntu omukebeza mulamu katonda ayambye buyambe naye nga mulwadde awo wanyambidde bwempisa ekyange wakikyenga mulamu mulina emitima nga gya mpologoma mugikola nze nkulukidde sitoole nga teri mwadde obulimba bweto bwe yali gw'obadde oyagala abeere n'omutima asonyiwe emirundi 7 ng'omukazi asonyiwe emirundi egisukka ne mu Yesu gye yayogera kati essaawa zino gyali afumba gyali n'oyo omwana ate mukkirize nga bibe kubanga mmwe muba mwabiri n'oli omwana oli amulera bakedde ku makya bagambye gula ekiteega simanye ejjembe lyagala musaayi gwa muntu gwe how sure nti bw'olitwala ewaka terigenda kukuliira babo oba gwe kenyini okulyefuulira nerikwefuulira nerikulya si lya kika kyo oliguze kati okedde ku makya nze onkoze byonkoze kwegamba banne tetuli bakatonda kwabo kwebyo akiriwo ekiteega kwabo abantu ababiri omwami n'omukyala kiriwo ekiteega kyekyabitandika kyekisajja kiri kubanga nze nalaba
Gw'olebeddeko ne mukwano gwo tuka n'omwegoma n'ogamba naye Mukama singa wampa empisa ng'ezo no. Obanza ekinsumbu wampisa nga naawe omwegoma engeri gy'akolamu ebintu by'omusajja n'akakmasha n'amufuula ekintuntu ekitategeerekeka ng'ali awo takyalumwa takyafiiringa wabula akola bukozi. Results ezijja zaatwala tayagala kumanya. Adda nga mukwenda naye akakasa revenge eyo. Omukazi omusajja taddanga mukwenda. Okakasa otyo obukakafu mu bwina wamuteekako kachipu kamera. Anti oddira n'ogatta butya bwe yali ayenda ne bwayenda. Oba ennyenda yarongosaamu mu nnyenda. Tasobola kulongoosa yatya buti. Otuuka nawe n'ofumitiza n'ogamba naye nfunyeemu ki. Anfunyeemu omwana atali wange. Abasajja abenzi. Yafunamu omwana atali wange. Kubanga babonaabona. Kera kumakya abantu b'oyinzeeko nga tebali protected bafuna bibuto. Oba wakazaayo abeewaka ne abeeri baagala fiizi ote simanyi awooli mulwadde ne bubeera abo nga bumpugumi mu makubo. Omuntu yalina omukyalo omu ng'oli okke wabula oyenda onoonya bizibu. Ono ayagala fiizi, oli ayagala fiizi, oli omwana mulwadde, ono bamugobye n'abeera awo ng'asala ekkubo ng'alinga ebbokisi. Nga tategeera ebizibu byamusukkako atuuka ne ku mulimu n'olwo bisaze n'asumagira n'ayasama n'ata n'emimwa. Bizibu byamusukka buviiri bumusenyuse takyasobola kugula ngatto mpya wadde akagoye. Wabula ali kugwa abaana anti obwenzi bwavaamu ebibala. Alabirireko nnoowuwe naye omuntu gw'otabeera naye olubuto olwo olukakasa otya ddala. Abasajja bannange beetereezeemu bawasa abaana kati omuntu omwana omujje Masaka baamuteekamu ekintu kimu labirira omusajja n'atuuka ku makya n'akeera ku makya n'agamba nze sikyasobola naggololera musajja oyo naye nga yali agolola kayambale emikamulo gye ogwange gwakulya kozi n'okwegatta. Bw'aba azze nga akyagadde bw'aba tayagala gwakulya nakwebaka. Era empisa akyazirina kubanga ekyo senga yakimubuulirira musajja tomulumya. Walaba ono omutabani wa Brian Baba gwe batta. Bannaye abakazi nze kugambe teri mukazi anyiga n'abeera ne sense entuufu aba talowooza obutwa bwabukuyengera nakugamba kulikayo ddadi. N'abamu banyumira nga amala kuyenga n'akombako bwati. Eyo comedy mukwano. Kulikayo ddadi banne nayiisayo n'akakoko. Sebo n'atuula wali n'asalako mu ntebe n'alaba ne movie ng'oli bwa miringulo naye nga talina mu mutima gumugamba bambi bireke tolya ndi mukutta. Naye nga yakukoowa laavu yafuuka dda ekisegguusi mu mutima gwe. Takyakulaba waakulabanga omutujju olw'ebyo kubanga emyezi omwendo gyetikka ze neetikkako olubuto mujja wange n'andoga nga nze mukyala omukulu mujja wange n'andoga olubuto ne lukona emyezi 11. Nze gw'olabako wano nali sobola kuva wentudde. Eyo emboozi tujja gibaleetera ejja kubanga egenda mu maaso tujja kubongera. Kaakati bwenkeera ku makya n'enzaala omwana mu muntu omulala lwaki gwe oyagala kigejje kisukke ne ku nsi bunkoze kibi gwe tojjukira bye wakola. Abaana nzadde ono musajja omulala gw'olina bameka mu bakazi. Emboozi y'omwana muwala ono eyinza obutakugwa kati tubagamba nti tujja kubanga tugibongera. Temutumanyi kati obadde okimanyi omuntu ayinza osanga omukazi oyo mu kitundu ekipya ne bbaawe ne yeefuula abamanyi naye tamanyi obukuku misunderstanding ze balina ssaawa eno. Jjukira eby'emabega bye bikola eby'omu maaso. Eby'omu maaso tebisobola kukola bya mabega. Ati essaawa zino abalaba ayinza osanga waawe ye mukwano gwange yamenka
Yamenkera ddala. Agamba yenda kati ayenda buli kyasanze. Si kwenda. Yabivaako. Yali mukyala ayambala decently kati n'empala agikuba. Tacha akume ekitibwa kya bbaawe simanyi balaba enviiri zange. N'obukete. N'obukete abwesala. Ayite yeebyula kali ne kalipstick yassaako. Kubanga yalaba nga takyalina kyayinza kukola kutuuza mwami we oyo ate oba atereere oba ave ku bwenzi. Siibula omulabi wa Tronas Media tuvewa. Kati byebyo before judging someone bw'obanga tomuyinaako lutalo genda omubuuze naye maama gundi ki ekyatuukawo. Bino byokola bwebutibwoti si birungi. No! Sigamba mwami. Gwayogera ku mukazi gw'olaba banneeyibbawo bamupangisaawo ogaba naye akakazi akakyusa abasajja. Kimanyi bbawo akaali safari. Sooka omubuuze ki ekyamutuusa kwekyo kati kyali. Ajja kunyumiza ojja kuvaawo ng'emimwa gikulebedde nga gwe bava okujja mu theatre gwe bakubye kalifoomu wa Kalambo. Tetujja kusuuka wano mubeere bulungi mweraba.